Nkusaba sharinga video eno tuke ku buli muntu. Nyigiriza olugalo lwo musikini yo botule emezaamu olugalo bagenda kuleta abantu bo following wansi banene ogende ng'okona mu send paka le baggwayo. Osanga mabo bo sharingidde mu mugendo okubera mama wono omwana. Nankwanga Amina nga wagenda Saudi Arabia kukola muganda ogwalekera omwana ebusunju yasaddaaso omwana wo. Omwana wa amanya g'omwana wo bamuyita Aksa mu Lubega. Yono wano mu kifaananyi. So, bw'obanga gy'olinga olabye vidiyo eno omwana wo yasaadaakiddwa muganda wo. Nkwanirizaako wano ku Magezi Media omulabi wange wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo eno. Kadaamu oyo yafiira ku kyeyo emyezi 3 egiyise. Kavidiyo ako ke tulabye akavuddeko baali bamulanga obanga bamunoonya okumutegeeza nti mutabani we yasaddaakibwa. Mutabani wa Kadaama yasaddaakibwa era ng'amusaddaaka muganda wa Kadaama eyakwata omwana wa sisita we n'abaate ng'amusaddaaka. Kati munnange bagezaako okunoonya maama bamutegeeze nti omwana wo takyali mulamu. Bamunoonyaako ebbanga eryetooloddeko kyagenza okuddamu okuzuuka oba okuzuula Kadaama ono nga yafa emyezi 3 emabega. Kati tusooke tulabe vidiyo eno ng'omuvubuka atunnyonnyola nti Kadaama yazuuliddwa era nga mufu. Ngenda kubaako kyenjogera okusinziira ku bigambo ebiri mu vidiyo y'omuvubuka ono. Amawulire gendese si malungi eri Kadaama gwe tubadde tunoonya Nankwanga Amina gwe basaddaakira omwana we tumuzudde naye ebyembi azuuse nga yafa. Wano we neebaliza abantu mwenna abakoze omulimu gw'okusharinga vidiyo baganda bange mwebale nnyo mwebalidira singa temubadde mmwe tetwanyitegedde nti Nankwanga Amina naye yafa. Nankwanga Amina ono yafa nga 14 Ogwokusatu era abadde akyali mu mokyale nga kampani eyamutwala ebweru ebadde etubidde n'omulambo bambi ng'enoonya famire y'omugenzi naye nga tebagiraba. So olwaleero tukwasaganyiza ab'effamire ne kampani bagenda kukola ku by'empapula omubiri gw'omugenzi gukomezebwewo ku butaka guziikibwe. So neebaza abantu mwenna abakoze omulimu guno ate era ne mbakubiriza mulabanga vidiyo bwe ziti muzisharinge baganda bange. Bw'atyo Nankwanga Amina obulamu we bukomenkereza yafiira ku ddungu omwana we bamusaddaase kyokka n'omusajja yamuzaalamu omwana yafa accident. Mwana bwe bulamu bwe tutambulira baganda bange. Okay, kanjogereko okusinzira ku bigambo ebiri mu vidiyo eno naye ngenda kusaba osobola okusharinga vidiyo eno ewali buli nkuba kyeyo waali. Bino ebigambo byengenda okwogera abyetaaga oba gwe nkuba kyeyo obyetaaga. Omuvubuka ono agambye nti ofiisi yabategeezezza nti babadde batubidde n'omulambo gwa Kadaama nga tebamanyi bafamire ya Kadaama ono. Kuba Kadaama yafa emyezi 3 era nga bode ye eri mu ggwanika. Ofiisi zino ngenda kubuuza ekibuuzo kino. Kadaama yenna bw'aba asimbula ekigere Uganda aggyibwako kye tuyita personal information era n'aggyibwako ne kye tuyita family information. Family information ne personal information. Kansooke ne personal information. Personal information mwe muli amannya go, passport number yo, bakuzaalawa, wazaalwa ddi, oyina omwana, oli mufumbo, ebintu ebikukwatako nga ggwe gye tuyita personal information. Bakuzaalawa, akadde kano obadde owangaalirawa. Information eno esobola okuyamba kampani okuba nti banoonyereza ne bazuula abooluganda lw'omugenzi. Kati waliwo kapaati akayitibwa family information. Bakubuuza amannya ga taatawo, amannya ga maamawo, wa gye bazaalwa, ne bakuggyako ne contacts ez'abazadde bo oba abantu b'obadde obeera nabo bazikuggyako. Ne bakusaba n'ebitundu wa gye bawangaalira. Kati kampani egamba etya nti babadde batubidde n'omulambo gwa Kadaama nga tebamanyi famire ya Kadaama waweeri. Abakyala bafiira ku ddungu oba n'afiira yonna gy'abakolera. Kampani olw'okutya expenses n'ebibuuzo ebingi omuntu yafa atya bikiwa ebityo ne expenses ez'okuba nti bakumyawo mayiti eyo mu Uganda basirika
we watavaayo muntu yenna kunoonya bewe bemusanga nti baziikibwa ku ddungu naye nga kampani ziba zikimanyi. Kati kampani bw'egamba nti famire yabula nga omukyalo ono wabajjuza forms ku kampani asabibwa information z'abazadde be ne contacts z'amasimu nga waliwo ne next of kin abeera yamusayiningira, kampani evaayo n'egamba etya nti bode babadde baginda naye nga tebamanyi bafamire oba nga Kadaamo yafa tamanyikiddwako baŋŋandaze. How comes? Omulimu gwa next of kin gwe guno nti next of kin ono ayamba ku kampani ate n'ayamba naawe Kadaama. Singa okeera ku makya Kadaama n'ofuna obuzibu bwonna n'ogezako contactinga kampani oba oliawo nga tebarespondinga, next of kin wo ayina okusituka n'agenda ku kampani okubategeeza obuzibu bw'olimu okulaba nti oyambibwa. Gwe mulimu gwa next of kin. Next of kin ayamba ne ku kampani nti singa ofuna obuzibu nga famire ye ebadde tennategeera, eno kampani ekubira next of kin ne bamutegeeza oba ne bamukubira essimu ne bamuyita nti jangu ku ofiisi ne basobola omutegeeza obuzibu bubeera buliwo. Kati we batugamba nti Kadaama yafa famire nga kampani tegimanyi oba temanyi ku baŋŋanda ba mugenzi, kaakati information ejjibwa ku bakyala bano nga bagenda okutambula eyina mugaso ki? Kitegeeza eri useless. Mu fayiro ennamba Kadaama ono gye yajjuza oba foomu ennamba Kadaama ono gye yajjuza ne mubulamu information oba ennamba y'essimu oba erinnya ly'ekitundu gye musobola okunoonyereza okulaba nti mufuna famire y'omugenzi. Banange tubeere feya, companies tubasaba. Era bino babigamba abo abatamanyi mateeka oba abatafollowinga bintu nga bwe bitambula ne bakugamba munange omuntu yafa naye famire ebadde yabula kwegamba n'obeeraawo. Mubadde balabi balungi, Mukama abankumire nnyo. Ngenda kusaba ekuba nga gwe mulundi gwo ogusoose okunkyalirako ku channel yange, abambi beera nga ate osubscribinga, olikinga, okomentinga, osharingako. Bw'okinkolera ekyo kiyambako account okuba nti ekula ate ne kiyambako ne video okuba nti etambula. Mukama akunjagalire nnyo, sula bulungi, siiba bulungi, wonna wonna w'osinzira okuba nti ate olaba video eno. Bye bye.